bado nange mumpeyo kamu nziruke ngende nze mmanyi gyendaga nze ngenda kutandika nyimbe munansangayo eriiso ly'omukazi wakasanga wakale kakayimbe eriiso lyange libaba semugende kujabeera nangaaba eriiso lyange libaba lyakazi ab'emikwano naliridde mpola mukama wange eryange eddoboozi akadongo kabeyo katonotono tegeri gye kali kayimba kaalaavu akange katambula mpola nnyo si wabi kasipidi yongeramu katono n'amazina ganje bona tugende naye goberera kyenkola okolamu ago amazina ago ekitegedde eriiso lyange liva lya mukazi eriiso lyange liva kubalya naye lya muzungu liva kubalya mukazi eriiso lyange liva kubalya mukazi ab'emikwano nandiridde mu nsimbi nandikiza eriiso nindinyulanyola nti olwo ebisajja ne bivaayo ku nkwana naye maama natondebwa ndi musajja nandibaddeko oba omukazi neneefunira ezo sente bisajja biwa luyimba lwalaafu n'amazina genyini gaba gaalaafu ozina oteekamu engeri ya fulusitopu oteekamu akatono badongo tukwatagane fulusitopu egende nga bwe tutambula okitegedde owange njagala kutambula na badongo ono alabika yabakyankalanya asooka aveeyo ukwatagane sooka olabe kino kyenjagala mwite luyimba lwalaafu n'amazina gaki galimu fulusitopu oteekamu akatonyize musekano nina budde wala njagala mukimanyi transport sirina mujjako ddamu sinike mulooza nti ndi bulungi ompegwe sente ino simmwe mwabiyiye annange wulira emboozi lwali basande nengena nsala amagezi kafeero wulira sayisa okulaba neyansa oyo nalina sente musajja w'amaanyi taata neyansa lwali basande nengena nsala amagezi nenkuba akagoyi kaali kammenya akambi akalenga nenkasooseka ebigoyi nakuba ebidongo oba mbyeyimbire byekubire enyimbe okuba ebintu bitereere temunswaza temunzitira kayimba kalungi banna lwali basande nengena nsala amagezi nenkuba akagoyi kaali kammenya akambi olwo akalenga nenkasonseka ebigoyi nekabuutu nenkanaaleka omwami kawiivu nenkateeka mu bbiiri nenegiriisa nembanga ekikotemba nga bw'oba omuwanyi nze nkweddira mugoke ayinidi chicken kale oba ngulira chapas ate nsangaayo wali neyansa mwebale nnyo bannange bambi nsanyusa obbalaba neyansa maama saakufuuye naye bw'ofuuye mwebale nnyo bambi neyimba nga sinnabalaba mwe temwazze na sente misita muzungu sooka ofuuwe sente bino ebintu byafekaza sooka ompe sente gira manja tewali taabu maama neyanza awo nno kale era awo kale kyoteranja kuddayo konsinkomyewa wajjukirawo enkomi akagoye lwali basande nengena nsala amagezi nenkuba akagoye kaali kammini akampi olwo akalenga nenkasonseka ebigoyi nekabuutu nenkanaalika omwami kawiivu nenkateeka mu bbiiri nenegiriisa nembanga ekikotemba nga bw'oba
wanyie nze nkwedira mukukirira I need chicken kale obangulira chapati ate nsangaayo wali kuba musajja wange wali awo olwo nimbalimba munnange nefuta omutumbaako ebisajja bijatesente bannange kyenatuukako nga kikulu bansala kibooko bekwano nze kyenatuukako nga kikulu ebisajja byankwano obanga akaaga bisajja bimwaga tuzeeyo mazina agafulusto nayimba lwala mazina gaata alimu engeri yakatonyeze nabagamba guno mulimu okulaba nga okola naye mukyalo gye banzaala ewaffe teri n'omu amanyi mulimu kigwendiko ndi musajja mugezi erisikolerayo bino mbireete eno mbalimbali kati kwenzira mukyalo tusanyusa okulaba onze kale okola mulimu ki tindi Kampala muli saidi ki onze tuli nakasero okola ki konze nakola hardware naye ma olaba hardware sebo kwesirika naye nze nkulamu fembi tuli kunnaku kyokka naawe osirika ono ye nga lansekende kafeero naawe osirika tomanyi bigambo byennaku kamaleyo akayimba bwe nali nkudde yali mwami w'amagezi yasooka n'amabulaako nze weebale twedde yalaba ntabidde n'ampita nti jangu olabika okooye switi haati tuddeeka nenneekyaga ne mugamba zeta kisajja kwe ne mulangira nenneekaza nnyo ne mugamba kinti kyagala kunkwabula ndeka tekimaala mukavuvuŋŋana akanje awanjodde bwe yasoobya omukono n'akwata kawunge yakubanze mubi nti ozibira kikayi bwe kwakunyagonyeza nnyo ebintu n'obikula kati otwalira ennyindo kati olibiza ebitamu ofumunya ebitunguluwa ye musajja munnange koye esiganye nze nakwanye ng'ofaananamu omukazi ebigambo ebyo saamulinda nabibala nenvaamu ekikumi nangobanga bagamba walalaala erimbiriri omunyambe nalekayasaminga naye okumuno obwenzi eriiso lyange erina okubalira omukazi mundeka abange banyaboote munjogeza bajja kunkyawa abasajja bantu bantondo bw'omwogerako ku by'okubwana ng'atinga ng'ate mumakulu babanga abasiyente bw'alaba akabina n'agolola ate ensimu ow'eriiso n'amumuubira omukono ow'ebbeere ne bamumuubira omukono leero okugambira babaana baana bato naye ekyobutabawo abakazi kibayisa bubi nabo bantumye kati mbagambeko ngamba alumyanga muno osatira omanye taata abo abakazi baagalagaba era bambi baŋŋambye bwe mutaba w'esente obatuusa okusiba badduke mukwate maama n'akasibo ne kambulemu kamuwa n'asimbuka engeri y'ekifere komezaawo neyanza wampatira era nkawunzise webalire ddala bantu bakooye nakamanya namumaze bantu bakooye akayimba namumaliriza mbadde namuyimbi Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 070 93 83 16 oba 076 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall
otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Kikaya College School. Essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya ddene boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a Hotel and Bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala kulikodinga luyimba ku Plan B Records. Tulikodinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.